I congratulate President Salva for killing you, for calling you. Not killing you. For calling you. Wetwogerera ng'essaawa yonna wandiraba ku sanctions mu bakulu mu magye n'abamu ku bakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Jjukira bannayuganda bangi nnyo nkugambye mubadde nga musaba nti eggwanga erya Uganda ddyo banaaliteekako ddi envumbo. Kakati wetwogerera ekitongole ky'amawanga amagatte ripooti gye baafulumizza era nga bwe twagikuwadde mu lutambi olwasembyeyo lwe twakoze olunaku olwajjo. Twongedde okuba nga tufuna obujulizi obulala bwe njagala okuba nga nkuwa era bwe nkuleetedde. Kakati ku mulundi guno nkuleetedde ki? Nkuleetedde ezimu ku tweets omukulu General Muhoozi Kainerugaba ze yavaayo n'akola nga baakakola obulumbaganyi obugambibwa okuba obwagambiddwa mu ripooti eno nti ebikozesebwa bino ebyokulwanyisa bye baakozesa byalimu chemicals oba byali namuzisa. Kyoyinza okugaa nti byalimu omukka ogw'obutwa n'ebintu ebirala bifaanana bw'ityo. Zaali chemical weapons ezaakozesebwa ku bannansi abantu ba bulijjo ba civilians ate nga bali innocent mu ggwanga erya South Sudan, nga bano baggwanga erimu nga bano abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda baali balaga nti bakolaganidde wamu ne gavumenti y'eggwanga erya South Sudan ey'omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit. Jjukira omukulu oyo nakugambye ayina eyali amuvuganya oba eyali afuuse deputy president we, kyokka ate nga baawukanya amawanga, olinga wa tribe ndala nono nga wa tribe ndala. Kakati gavumenti ya Salva Kiir ng'eringa egezaako okusaanyaawo tribe y'Abanwere eyoli Riek Machar mwe yali ava. Kakati oluvannyuma lw'okukwata Riek Machar baavaayo ne bategeeza nti ono abadde ayina ebikwekwete by'enjawulo byakola era abadde ayina akabinja aka White Army n'obubinja obulala obwabayeekera mbo bwe yali asapootinga nga bugenda mu maaso n'okutigomya gavumenti ya Salva Kiir Mayardit. Kakati amagye g'eggwanga erya Uganda kye baakola kwe kuyingira mu ggwanga erya South Sudan mbo nga bayitiddwa gavumenti y'eggwanga eryo eya Salva Kiir Mayardit mbo babeere nga babayambako. Kyokka bo mu kugendayo okuyambako bagambibwa okuba nti baakozesa ebyokulwanyisa eby'omukka ogw'obutwa oba chemical weapons okusinziira ku kitongole eky'amawanga amagatte nga kiyita mu kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda kye tuyita UN Security Council. Bw'owulira ekigambo UN Security Council kanondoza ke kalinga n'akakiiko ak'okuntikko mu nsi yonna akayinza okusalawo ekyenkomeredde. Bano abakulu bahavinga ne kye bayita joint press conference amagye g'eggwanga erya Uganda n'ag'eggwanga erya South Sudan ne babaako bye baagamba ensi era nga bagamba nti bo bali mu kukolaganira wamu. Mbu South Sudan yabayambako mu kulwanyisa abayeekera ba Koni mu bitundu bya Northern Uganda. Kakati nti nabo balina okugiyambako okugenda mu maaso n'okulwanyisa abayeekera aba White Army mbu aba Dr. Riek Machar mu ggwanga erya South Sudan. Bano baasitula ennyonyi eza UPDF Uganda People's Defence Forces ne bazoolekeza ebitundu ebimu mu ggwanga erya South Sudan. Kakati ebyavaayo ekitongole ky'amawanga amagatte nga kiyita mu Security Council baatuula ne babaako bye bayisa era mu ripooti gye baawa oba gye baafulumiza gye buvuddeko nga bwe twagikusomedde eraga nti eggwanga lya Uganda lyalinnyirira etteeka eryali lyateekebwawo ekitongole ky'amawanga amagatte. Wuliriza, mu mwezi ogw'omusanvu 2018 UN Security Council baatula ne bateekawo kye bayita Comprehensive Arms Embargo Resolution yali ya 2018 2428 nga bagamba nti tewabaawo eggwanga lyonna eriyambako eggwanga lya South Sudan either mu nsonga z'amagye oba okubayambako mu kubawa ebyokulwanyisa oba n'okutundayo n'okubaguza obuguza. Gavumenti y'eggwanga erya South Sudan nti era eggwanga lyonna erinaakikola oba gavumenti yonna enaakikola ejja kuba emenya amateeka era ejja kuba erinnyiridde etteeka eryo erya Arms Embargo oba embargo eyo yali eteekeddwawo ekitongole ky'amawanga amagatte mu UN Security Council mu mwaka gwa 2018. Kakati Uganda kyennyini kye yakola era mu kukikola omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yavaayo ne yeewaana era n'ategeeza nti ye tewali na muntu yenna ayinza kubeera nga amutiisa. Kyokka mu bigambo byayogera byenkuleetedde mu zi tweets zino naye jjukira zino tweets yazidiriitinga. Tolina okumanya ku mutimbagano guno nti ne bw'odiriitinga tweet oba post esigala ekyaliyo. Kakati ffe twagifunye njagadde nzize embeere nga nzikuyitiramu. Tweets zino ze yateekangayo ayina we yeewaanira ng'agamba nti Dr. Riek Machar ajja kufukamira. Ayina we yagambira nti tribe ya Dr. Riek Machar njagala kubasaanyaawo era n'atuuka n'ekiseera n'agamba mpulira nkooyo okubatta. Nejjukira bino byayogera nga biri mu ggwanga ddala kyokka ng'ate ye muduumizi w'amagye mu ggwanga ddala. Era oluvannyuma lw'akazita akaateekebwawo omukulu ono tweets yagenda n'azisiimuulayo. Kyokka ekyewuunyisa
yagala okutegeeza nti tweets zino tuzirina era ngenda zikuyisaamu obeere ng'ozitegeera bulungi nnyo. Ontabwe yava ku bana ababiri, omu nga president, omu nga deputy president oba vice president. Bamala ne bamujja ne mu kifo kye baali bamuwadde. Kakati wenjogerera sanctions essaawa yonna zandibanga zigenda kuluma ng'abamu ku bannayuganda bwe baawuliddwako nga bagamba nti lwaki Uganda yo tebagikuba sanctions. Kakati oluvannyuma lw'okumenya amateeka gano tulina kye tulinze era nga ye punishment oba ye step egenda okuddako ekitongole ky'amawanga amagatte gye kigenda okusinziira ku report eyakakasizza nti bano amateeka baagamenye. Kanzije mbikunnyonnyole. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku namba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga kwoli, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Naddala gw'atambula naffe ku mukutu no, atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeera omu ku abo basooka okumanya buli we tuba tutaddeyo. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo, kubanga ku nkomerero ngenda kubanga mpitayitako mu comment section eyo nkusomera obubaka obwo tubeere ng'ate tutambula gwampuliriza. Kakati wuliriza, njagala kusooka kukuzzaayo n'ekitongole ky'amawanga amagatte mu mwaka gwa 2018 tusooke tutegeere mateeka ki gavumenti y'eggwanga erya Uganda ge yamenye era kiki ekiyinza okuba nga kiddirira, kubanga report eraga the Ugandan troops oba the Uganda People's Defence Forces breached arms embargo on South Sudan. Ekitongole kya Amnesty International kye kyasoose okufulumya report eyo. Kakati na wano ne tugifuna. Wuliriza. In July 2018 the United Nations Security Council imposed a comprehensive arms embargo on South Sudan through Resolution 2428. Drafted by the United States of America, the measure aimed to curb the flow of weapons, fueling a civil war that had devastated the country since 2013. Mu mwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 2018 ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations baayisa ekkomo ku kutunda ebyokulwanyisa mu ggwanga erya South Sudan, okuwaayo ebyokulwanyisa mu ggwanga erya South Sudan, oba okugulayo oba oliawo n'okudiiringa n'eggwanga eryo mu nsonga z'ebyokwerinda, nga bamaze okukizuula nti okulwanagana civil war, okulwanagana okubadde mu ggwanga erya South Sudan okuviira ddala mu mwaka 2013 kwali kuvuddemu kubeera nti abantu bano bafuna ebyokulwanyisa mu mawanga agamu oba bayambibwako bagenda maaso nga beekuba, kyokka ng'olutalo luno luli based ku mawanga oba ku tribes. Kakati ekitongole ky'amawanga amagatte nga kiyita mu UN mu Security Council bayimpose nga kye bayita comprehensive arms embargo ggwanga lya South Sudan. Bayisa resolution ya 2428 ne bagidraftinga nga bakulembeddwa mu ggwanga lya United States of America era nga boolabaawo, kubanga wano kwaliko eggwanga lya United States of America, kwaliko amawanga nga United Kingdom, kwaliko eggwanga nga Bolivia, kwaliko amawanga nga China n'amawanga amalala. Baatuula ne bakkaanya nti ekyamazima engeri yokka ey'okuyambako olutalo oba okulwanagana mu ggwanga lya South Sudan okkendeeramu era awo okukkiriza ensi endala okuyambako, okutundayo oba okuweereza gavumenti ya South Sudan ebyokulwanyisa oba n'akabinja kali akabayeekera akoogerwako. Akati nga gano gaali mateeka gaayisibwa abasajja abakulu n'abakazi abakulu mu UN Security Council baali batudde ne bamala obudde bwabwe ne bayisa bino. Kyokka gavumenti y'eggwanga erya Uganda yo ng'egenda maaso n'okulaga nti yo teyagala kumanya, baasigala bagenda maaso n'ebikwekweta eby'enjawulo era mbu olwa South Sudan okubayita bagenda maaso ne baba nga baateekayo amaje aga UPDF. Bw'obanga obadde ojjukira bulungi nnyo mu mawulire ge nnakuwadde olunaku lwajjo nabikunnyonnyodde bulungi nnyo. Arms embargo eno eyateekebwa ku ggwanga erya South Sudan njagala tugiyiteeyitemu mu key details zaayo. Yavuga nti all UN member states must prevent the direct or indirect supply, sale or transfer of arms and related material to South Sudan. This includes weapons, ammunitions, military vehicles and technical or financial assistance related to military activities. Kakati ulira wane jogo eriri mu kakulu mu ggwanga erya Uganda. Ekitongole ky'amawanga amagatte mu kutuula bagamba nti omuntu yenna ng'omanyi oli mmemba mu mukago gwa UN ogw'amawanga amagatte, ng'oli mmemba, jjukira Uganda mmemba, toteekeddwa kwenyigira mu kulwanagana kugenda mu ggwanga lya South Sudan. Toteekeddwa kusupplyingayo directly or indirectly, okusupplyingayo
okutundayo oba okuwanyisiganya ebintu byonna mu ggwanga lya South Sudan, ebintu byonna nga byekuusa ku by'amagye oba ebyokulwana. Muno abagamba tokkirizibwa kutunda oba kugulayo oba kuweereza byakulwanyisa weapons, ammunitions. Muno mulimu emmundu, ebbomu n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Eggwanga lyonna nga liri wansi w'omukago gw'amawanga amagatte nga lyali liyimiriziddwa okusigala nga likola ekintu kino. Military vehicles, emmotoka ennwanyi, zimmamba, ennyonyi n'ebimotoka ebirala. Kyokka jjukira twabirabako eggwanga lya Uganda ate ddyo libitutte, kyokka nga bino byali byayisibwa dda. Technical or financial assistance related to military activities. Nga eggwanga lyonna nga membo banga oli wansi w'omukago w'ekitongole ky'amawanga amagatte UN. Mu Arms Embargo ya 2018 nga tokkirizibwa yadde okuwaayo obuyambi obwa ssente oba obuyambi bwonna ng'ogezaako okuyamba either government ya South Sudan ya Salva Kiir oba akabinja kali aka White Army akoogerwako bukandibanga kali mabega wa Dr. Riek Machar. Kyokka eggwanga lya Uganda bo baakikola. The resolution passed with 9 votes in favor. Ngera uliriza wano nga bakugamba nti abaatuula ne balonda baali 9 abakkiriza kino kikome oba bakkiriza resolution eno ebeere ng'eyita. Abaali 9 be bano. Waliko eggwanga erya United States of America nga liwagira ebyokulwanyisa birekeraawo, eggwanga erya United Kingdom nga lirwanyisa ebyokulwanyisa birekeraawo, n'eggwanga erya Bufalansa. Kakati waliwo amawanga agataaliwo, Russia ne China, abo bo tebaateesa. Kati okusinziira ku reports eziva mu nkuubo ziraga nti ate gano abiri gandibanga ge gasupportinga bano, naye nga bano bonna be bamu ku batuula ku kakiiko kali aka Security Council, United Nations Security Council. Kitegeeza nabo baali balina okubaawo batuula ne balonda by show of hands, abawanika emikono nga bwe walaba EU Parliament bweronda ku resolution iyo neegenda okuyisibwa. Kati ne wano bwe kiti bwe kyali resolution neeyisibwa nti ebyokulwanyisa birekeraawo okugenda mu ggwanga lya South Sudan, ebyokulwanyisa oba ssente nga biri mu kuyambako either government oba akabinja kali, nga bo balaba y'engeri yokka gye bayinza okutaasa namungi w'omuntu ali mu kugenda maaso n'okutokomoka mu ggwanga eryo. Uliriza, ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa May, UN Security Council baadoptinga era resolution era ne beextendinga Arms Embargo baagiddamu nga 3 Ogwokutaano 2025 ne baddamu ne bagamba nti tugyongeddeyo paka nga May 31 2026. Kitegeeza omwezi gw'okutaano 2026 omwaka guno eno embargo lweyinza okuba nga ebadde egenda kukoma. Kati byonna ebyakolebwa wakati wa 2018 ne 2026 byonna biba bimenya mateeka. Kyokka eggwanga erya Uganda kyekyo kye bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola, era yeeyo draft oba yeeyo ensonga yeeyo engeri gyenyinza okuyisayisamu entonotono mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda, ekyo kye yagenda mu maaso n'okuba nga ekola okusindika ebyokulwanyisa mu ggwanga erya South Sudan mbunga eyambako gavumenti ya Salva Kiir Mayardit. Kati wenjogerera bino byamaze dda okubeera nga bitabuka. Bano mu kusindikayo baahavinga okugamba amagye ga UPDF gaavayo ne gategeeza nti bo mu kugendayo bali mu kuyambako eggwanga lya South Sudan okubeera nga lirwanyisa abayeekera balimbu abaali baagala okuwunzika gavumenti ya Salva Kiir. Era yakola ng'omwogezi w'amagye mu kaseera ako, Kano Chris Magezi alina ebigambo bye yayogera. Era nga amagye go aga Uganda mu kwogera kwabwe bo baagaana ebyaboogerwako mbu baali batta abantu, baali bakola biki. Bo nga bagamba nti baliyo mu kukuuma mirembe na kuyambako gavumenti ya Salva Kiir okubeera ng'esigala ng'estandinze. Kyokka jjukira bino byonna oba baali bakuuma mirembe oba baali bayambako ki, bino byonna byali bimenya mateeka. It is almost 3 weeks since Uganda rushed to South Sudan to quell tensions following reports of renewed unrest. However, the move has been widely condemned, although many have applauded the gesture. Till date, Uganda justifies the need to help a neighbor whose house is under fire. With our presence there now, it has brought in some reassuring and encouraging development. Speaking to UBC, Kano Chris Magezi said that the worst had befallen South Sudan to the extent of forcing foreigners to flee the country. In fact, foreign nationals from many of the countries in Europe and North America, the United States and Canada, evacuated their nationals. They came here in Uganda to Entebbe, and others proceeded to other places because
of that emerging security threat. According to Uganda People's Defence Forces Acting Information Officer Colonel Chris Majezi, South Sudan was headed for a civil and political war had Uganda not stepped in on time. If the UPDF had not intervened as we did a fortnight ago, South Sudan would be in full-scale violence right now and on fire, with people dying in their hundreds or even thousands. Uganda maintains that there was no harm in siding with the legitimate government of South Sudan. There is a legitimate authority in South Sudan, and that is the government of South Sudan, headed by His Excellency President Salva Kiir. And we are there because the authorities in South Sudan requested the government of Uganda for assistance. According to the UPDF, this latest intervention is backed by Uganda's long-standing relationship with the world's youngest country. Even when they attained independence, we have continued to stand by their side. Uganda has paid a very significant price in support of the aspirations of the people of South Sudan. Our own soldiers died in South Sudan. In a letter dated 23rd March 2025, authored by South Sudan Vice President Dr. Riek Machar, Uganda is accused of violating international and regional treaties by allegedly invading South Sudan territory with heavy weaponry. There is no basis or truth in those allegations. I think Dr. Riek Machar is driven by other ulterior motives. For starters, he is very irritated and does not like the presence of UPDF in South Sudan because probably he thinks we stand in the way of his own personal ambitions, which is, I think, quite unfortunate. The same letter also accuses Uganda of allegedly carrying out Air Force and mechanized strikes against civilians, as well as using harmful chemicals in South Sudan. However, this has been rubbished by the Kampala Command Center. We do not have any chemical weapons in UPDF. We have not applied any heavy weapons anywhere. Actually, we have not been engaged as we speak in any violent hostilities with anyone. For now, it is not yet clear as to when and how Uganda will withdraw its forces from South Sudan, but according to the UPDF, safety and security situations will determine the end. Robert Onyango, UBC News. Yes, kakati oyo yali omwogezi w'amagye oba akolanga omwogezi w'amagye Felix Kulaije Watali, omukulu Kano Chris Magezi atera okujja n'aba ng'ayogera. Kakati wano yali agamba iyo Uganda egendayo mu ggwanga lya South Sudan kuyambako, era singa Uganda tegenda mu South Sudan oba singa Uganda teyagendayo, walero wetwogerera South Sudan yandibadde eri mu lutalo olw'amaanyi ennyo. Kyokka ebyama bigenda okuzuulwa bano baakozesa ebyokulwanyisa eby'omukka ogw'obutwa ba chemical weapons bibanga bisaanyawo obulamu bw'abantu, naye ate ng'ekyo kitadde ebbali omukadde ako waaliwo kye bayita arms embargo. Kakati arms embargo eyo egambibwa okuba nti bagirinnyirira baatyoboola ekiragiro kya ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku byokwerinda oba UN Security Council, era nga ze zimu ku nsonga ezibavunaanibwa. Chris Magezi ng'ayogera ebyo era ng'ategeeza ensi nti bo baali bagenzeyo okuyambako, ate General Muhoozi Kainerugaba ye n'avaayo n'ayogera ebigambo bye njagala okuzzaako keema begawuliriza. Ezimu ku zi tweets omukulu ze yatweetinga ezaali ez'okumukumu era nga bw'omanyi bwe zitera okujja. Ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogwokusatu 2025 omukulu ono yakola tweets ng'alaga nti bo bali mu kutta abanwere oba babayita abanwere oba banuwa eyo tribe omuva Dr. Riek Machar eyali avuganya ne Salva Kiir mu gavumenti y'eggwanga era South Sudan ng'ayagala obuyinza. Ono yali yafuulibwa vice president wabula oluvannyuma ne bamujja mu kifo ekyo era ne bamukwata ne bamusiba. Kyenkakasana kati akyali mabega wa mitayimbwa. Kakati Dr. Riek Machar tribe omwava oba ezimu ku tribe eziri emabega we mu ggwanga lya South Sudan ze zaali zisinga okukubibwa. Akano kaali kabonera akalaga nti luno olutalo lulinga lw'amawanga, era ng'eno y'ensonga eyali yaviirako ekitongole ky'amawanga amagatte okutuula ne bategeeza nti bwe tunaaba tetukoze kino ekyamazima okulwanagana kuno kwa mawanga tekujja kukoma, abantu bagenda kusigala betta naye ate abagenda okusinga okufa be bantu ba bulijjo, naddala abo abali ku sayidi ya Dr. Riek Machar. Era ekitongole ky'amawanga amagatte basalawo nti
atutuule lekewo kye bayita arms embargo, tewabaawo byakulwanyisa byonna biddamu kukkirizibwa kubeera nga bigenda mu ggwanga lya South Sudan, wabula amagye ga UPDF go ate ne balobwako nga babitwala. Kakati omwogezi w'amagye yavaayo n'ategeeza nti ffe ekyatutwala mu South Sudan kwali kukuuma mirembe, kwali kuyambako gavumenti ya Dr. Riek Machar, Dr. Okulu amanyiddwa nga Salva Kiir asigale nga astandinze kubanga ono neiba waffe. Kyokka bye yali yakamala okubyogera ate omuduumizi we oba mukama we ye n'avaayo n'ebigambo nga byawukanira ddala, newankubadde nga tweets zino yavaayo n'azidiriitinga, zo zikyaliyo era zikyasobola okulabibwa. Wuliriza, yasooka n'akola tweet eyo. Eno tweet yakolebwa ngina ku mwezi 23 omwezi ogwokusatu 2025, zaali ssaawa 10 ne dakiika 23 ez'akawungeezi, wabula nga zaggyibwayo bagenda okugijjayo ng'efunye views 5,115. Yagamba bw'ati: I have all the videos here, but they are too terrible to watch. This is the last appeal to the White Army to surrender. Nti nina videos zonna naye nzibu nnyo za kulaba, era kuno kwe kusaba okusembayo okw'akabinja ka White Army sarendalinga oba okuwanika. Akabinja kali aka White Army ke tubadde tuwogerako ke nkugambye akalwananga bitundu biri eby'omambuka nga kalwanirira Dr. Riek Machar baagala abeere nga yafuuka president oba oliawo n'ebigambo ebirala bitambula. Wuliriza, era tweet endala yino yakolebwa. Yagamba, if the Nuer elders are wise enough to give me 1,000 cows, I will stop attacking them. Nti singa bano abanuwa abantu abakulu naddala abo basobola okubeera abageze ekimala ne bampa ente 1000, nja kulekerawo okubakuba. Kitegedde mu kaseera ako ng'amagye ga UPDF gali mu kukola bulumbaganyi abinja akabanuwa ba mu bitundu by'omambuka ewagambibwa okuba nti akabinja kano gye kali, era nga basitudde ennyonyi z'amagye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces, ne wansi nga batuteze mamba n'ebyokulwanyisa ebirala byonna nga babitutte mu ggwanga lya South Sudan. Omukulu joking oba mu ngeri y'olusaago bayo n'agamba nti singa abanuwa bano betukuba banaaba bageze ekimala ne bampa ente nga 1000, nja kulekerawo okubakuba. N'agamba Nuwa should surrender before we wipe them out. Nti era bano bateekeddwa okuwanika ne beewaayo nga tunaba kubeera bonna basaanyaawo. Bajjukira luno lutalo luli mu ggwanga ddala, ebyokulwanyisa by'eggwanga erya Uganda bitwalibwa, ekitongole ky'amawanga amagatte kyayisa dda amateeka, amuze embago temukkirizibwa kugendayo yadde okubayambako yadde okuweerezayo ebyokulwanyisa. Bano tebaakoma mu kuweerezayo byakulwanyisa ne bagattako n'okwewaana nti bano bwe batampa ente 1000 sijja kulekerawo okubalumba. Era nagamba bateekwa okuwanika, bwe banaaba tebawanise tugenda kubeera bonna tubeere nga tubasaanyaawo. Eyo nayo yali tweet eyadiritingibwa, newankubadde nga wadde yadiritingibwa ekyasobola okulabibwa. Kyokka teyakoma okwo, n'agattako ebigambo ebirala nabyo kambikuwe. Bino byonna byenkuwa baabidiritinga naye message zikyalabibwa oba zikyasobola okuba nga zirabika. Yagamba Dr. Riek Machar is going to kneel down in front of Afande Salva Kiir. I will help him with that. I want the stupid fighting to end. Our people do not have to die for this misunderstanding. I also want 1,000 cows from the Nuwa. Wano n'akiddamu nti omukulu amanyiddwa nga Dr. Riek Machar yoyo gw'olaba atali mu nkofiira yeya akabinja kali kagambibwa okuba nti kaali ku saidi ye era be banuwa abalwana. Kati ono ali mu kikofiira ye Salva Kiir Mayardit, president wa South Sudan. Kati wano muhozi mu kooti mu tweet ye yagamba ebigambo bino. Yagamba omukulu ono Dr. Riek Machar agenda kufukamira wansi mu maaso ga Salva Kiir, yamuyita n'afande nti era nja kumuyambako ku ekyo, njagala olutalo luno olw'ekisiru lubeere nga lukoma. Abantu baffe balina okulekerawo okufa mu bintu bino eby'obutategeeragana, nti era njagala n'ente 1000 okuva mu banuwa bano. Dr. Riek Machar gy'ava oba gye abali mu kumulwanirako. Eno Muhoozi Kainerugaba ebigambo ebyo ng'abyogera ku mukutu gwe ogwa X. Teyakomaawo, nkyakwongera. Wano nno ng'agamba nti oyo Dr. Riek Machar yateekwa okufukamira ng'afukamirira Salva Kiir. Kyokka nga byonna bikolebwa wakati mu kumenya amateeka. Era okwongera okulaga nti bino ebintu byali tebikomaawo, omukulu teyakoma okwo. Pulira ebirala bye yagattako. Yagamba, I'm tired of killing in Nuwa. Tell your leader Riek Machar to come and kneel down before our president Salva Kiir. Era nga 23 mwezi ogwokusatu 2025. Yagamba nkooye okutta abanuwa bano. Mugambe omukulembeze wammwe Dr. Riek Machar ajje afukamire mu maaso g'omukulembeze waffe.
His Excellency Salva Kiir Mayardit kubanga mpulira nkoyo okubatta John Muhoozi Kainerugaba ebigambo ebyo nga abyogera era waayita akaseera katono nnyo comments zifuuse comments obunkenke bufuuse obunkenke omukulu ebigambo n'abanga yabisiimuulayo oba tweets ezo n'abanga yazisiimuulayo wabula ekyewuunyisa ku mitimbagano gino newankubadde yazisiimuula tweets ezo zikyaliyo mu archives era zongedde okuba nga zivaayo ne ziba nga zirabise kakati wenjogerera ebigambo bitandise okuba nga byonooneka ripooti ey'ekitongole ky'amawanga amagatte neeraga nti ffe tetulina ku bigambo bugambo eby'omukulu we bye yayogera wabula twagala bategeeza bano baalinyirira amateeka ge tuwateekawo kye bayita arms embargo era nga bagamba nti UN Security Council must renew and enforce arms embargo to protect civilians. Kuno gwali mwezi gwa kutaano 2025 nga 14 oli ne gafuluma agagamba nti ekitongole ky'amawanga amagatte mukadde ako kyali kigenda kutuula kisalewo kutya bwe bagenda okwongera okunyweza kye bayita arms embargo okulaba ng'eggwanga erya South Sudan lifuna emirembe era ekiwandiiko kino kyafulumidde ku mukutu ogwa France 24 nga bagamba Ugandan troops breached arms embargo on South Sudan. Amnesty se ekitongole kya Amnesty International kyavaayo ne kifulumya amawulire nga kikakasa eggwanga lya Uganda lirinnyiridde amateeka lityobodde amateeka agateekebwawo akakiiko aka UN Security Council akoogera ku kye tuyita arms embargo oba ebyokulwanyisa okulekeraawo okubeera nga biflowinga okugenda mu ggwanga erya South Sudan. Wulira wano mu kiwandiiko abagamba nti as the UN Security Council prepares to vote on whether to renew the arms embargo on South Sudan at the end of this month, Amnesty International is warning serious violations on the ground. Nti nga ekitongole ky'amawanga amagatte akakiiko kakyo aka Security Council nga beetegeka okugenda okulonda kiwandiiko kyafuluma mwezi gwa kutaano 2025 awo nga bali mu kulumiriza Amnesty International ng'erumiriza nti Uganda yamenya amateeka olwo kaali kaseera katono nnyo akabulayo akakiiko kana aka Security Council mu kitongole ky'amawanga amagatte batuule balonde oba balinewinge arms embargo wabula nga bino byali byakoleddwa dda before nti nga ekitongole ky'amawanga amagatte mu kakiiko ka Security Council nga beetegeka okugenda okulonda oba balinewinge arms embargo ku ggwanga erya South Sudan. Ekitongole kya Amnesty International kyalabula era ne kitegeeza nti waliwo okulinnyirira arms embargo already amateeka agabaddewo. Its new report points to illegal weapons transfers, fresh attacks on civilians and the Ugandan troops operating in the country without UN approval. Ekitongole kya Amnesty International wano kye kyaloopa Uganda kyagamba nti waliwo reports zetufunye oba zetuyina n'obujulizi obulaga nti ebyokulwanyisa bikya transferingibwa bigenda mu ggwanga erya Uganda ya South Sudan nga biva mu ggwanga erya Uganda ba civilians bakyagenda maaso n'okulumbibwa n'okuttibwa era ng'eggwanga erya Uganda liri mu kugenda maaso n'okukola ebikwekweto eby'enjawulo mu ggwanga erya South Sudan nga teririna kukkiriza kwa kakiiko ka Security Council mu kitongole ky'amawanga amagatte. Uganda yandibadde ekola kino ng'erina approval okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte kati yina ensonga lwaki sanctions essaawa yonna zigenda kubanga ziruma. Olunaku lwajjo nakuwadde ekiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogumu kakati nkuleetedde ekirala kino kyafulumidde ku mukutu mulala nga bonna bakakasa nti Uganda essaawa yonna onaawulira ekigenda okuddako. Wuliriza kino kyenkuleetedde kyafulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga AP News nga nabo bakakasa nti eggwanga lya Uganda ekyamazima bali mu kugenda maaso n'okumenya amateeka agasetingwa ekitongole ky'amawanga amagatte kyokka nga Uganda eri wansi ow'ekitongole kino nga sina kutwala eyo n'okulaga ebyokulwanyisa byonna ebiriyo. Abakulu bano boolaba mu magye g'eggwanga erya Uganda baavaayo ne bakola joint statement oba joint press statement baayita ab'amagye mu ggwanga erya South Sudan ne bajja mu ggwanga erya Uganda ne beegatta n'aba UPDF abamu ku bakulu naddala abali mu nsonga z'ebikwekweto ebyo ebyakolebwa mu ggwanga erya South Sudan. Bano baavaayo ne bakola joint press statement era balina ebigambo bye baayogera. Kati ebigambo bino njagala mbikuwe. Press statement eno ba press conference eno baagikola ng'olwo bali mu kugezaako okulaga nsi iffe tuli mu ggwanga lya South Sudan tuli mu kuyambako gavumenti ya Salva Kiir kubanga ne gavumenti eyo yatuyambako mu kulwanyisa kkoni mu bitundu ebya Northern Uganda. Wabula bino byonna bigenda okujja pressure emaze okubanga erinnya ku nsonga lwaki amagye ga Uganda gaali tegava mu ggwanga lya South Sudan ng'ate gakyagenda maaso n'okumenya amateeka nga tegayina lukusa olw'ekitongole ky'amawanga amagatte. Sooka owulire bino. We welcome you
to Uganda, which is your other home. We are very happy when we see you here. South Sudan Defense Forces and the UPDF, Uganda People's Defense Forces, have a very, very strong historical relationship. All the struggles in the past that the SPLA went through, we were together. All our struggles here in Uganda, in the north and in South Sudan, when we were struggling against the rebels of Joseph Kony, we were together with the South Sudan Defense Forces. It's a very, very important relationship that has taken decades. As we sit here today, to solve some of the incidents at our border, I call them just small incidents between sister forces. I think we don't need to forward blames before such a meeting that has come to solve the problem. What we need to do is to find the problems that have brought us here, and as leaders, we look for solutions, not blaming this one or that, because our juniors down there, sometimes they make mistakes on either side of the border. So we need to come in maturely and solve this problem. And I think along the discussions that we shall be holding, we shall find the solutions. We shall find the remedy for the misunderstandings that have been there. Because these misunderstandings are not between the two governments, and they are not between the two armies. So we need to look at them and then find a remedy. That's why we are here. And I think the purpose of our coming, it is an invitation from CDF or BUPDF. Last time we went there, we held several meetings concerning the events happened around Kejikeji, and he called us to come here. We discussed, we ourselves, we took the matter seriously. So we formed a delegation composed of 7. Our concern and the purpose we came here on 3 things. One, insecurity in Kejikeji. We are coming here to come and share discussion and come out with one way forward. Another thing, you know, sister country, if they don't pay business to each other, I think the gap will create itself. I'm new in the positions, so I'm lucky. I have almost 1 month in the office. So it is my luck to be invited to come here. As we are well aware, there are some spoilers in the border, and they are active. If we are not careful enough, they can even create misunderstanding among the friendly forces. As you said before, I grown up in liberation struggle. I know the support given to us by Ugandan people, Uganda Defense Forces during the wartime. I think we do support ourselves. We do fight the common enemy among ourselves. So we want to keep this relationship and friendly for the future to come. So CDF proposed when he beat South Sudan that let you come, let us sit down, discuss how to carry out, to conduct the joint operation along the border. Is the message he told me, and that is why I come and sit with them to discuss this matter and put it to the hand of those junior officers to go and implement it.
It is a very important issue. Joining operation will maintain the security. Even the spoiler will not get room to cause havoc to our local population along the border. So I'm happy to be here. With this meeting, I think we'll come out with something can rescue the security and can let our people stay in good harmony in the border. Thank you very much. Ebyo byaliwo mu kaseera ke kamu ng'amagye g'eggwanga erya Uganda gali mugenda maaso n'okukola ebikwekweto biri. Kati ripooti y'ekitongole ky'amawanga amagatte egamba nti kuno kwonna kwali kwekaza, bano baali bamenya amateeka ate nga tugenza okukola okunoonyereza ekyamazima nga amateeka gaamenyebwa. Wuliriza UN report yeno, UN Commission on Human Rights in South Sudan report in March 2026, Uganda faces significant international pressure and the potential legal repercussions. Kakati mu katambi kano ngenda kuwa biki ebiyinza okubanga bigoberera ebiyinza okufeesinga abakulu bano mu magye g'eggwanga erya Uganda wano wensinga okwagala owulirire naddala gwe Munnayuganda agamba nti wandyagadde okulaba ku kye bayita sanctions ddala ku bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Kakati wano we tugenda wuliriza nga sinaba kubanga nkutwala ku kiki ekiyinza okuddirira essaawa yonna. Katusooke tuyite mu kiwandiiko kino. Kiwandiiko kino nga kigamba kyafulumidde ku mukutu gwa AP News nga bagamba nti UN report says Ugandan troops helped South Sudan with the deadly air strikes. Amawulire ago ejjo twagakuwadde nti amagye g'eggwanga erya Uganda, Uganda People's Defence Forces, nga geeyambisa ssente y'omwoyo w'omusolo gwe nange ze tugenda maaso n'okubanga ate tuliwa. Wuliriza amagye ga Uganda gayambako eggwanga erya South Sudan ogenda maaso n'okukola ebikwekweto ebiri deadly oba ebyobulabe eri obulamu bw'abantu ba civilians ate abali innocent mu ggwanga erya South Sudan, nga bano bava mu tribe eri mwambuka eyogeddwako omukulu General Muhoozi Kainerugaba be yagambye nti ye yali akooye okubatta ate ng'agamba nti bagamba omukulembeze waabwe ajja afukamire maaso ga Salva Kiir oba oliawo basobole ogenda maaso n'okubanga bamusonyiwa. Wuliriza Uganda helped South Sudan carry out air strikes that killed and badly burned civilians a year ago according to a UN inquiry. Okusinziira ku kunoonyereza akajja ekitongole ky'amawanga amagatte kwe kyakoze nga bagamba nti baakizudde nti eggwanga lya Uganda lyayambako South Sudan okutwala mu maaso ebikwekweto ebyalimu okusuula zibbomu ebyomu bbanga air strikes ne bitta abantu ba bulijjo n'okubalumya era bangi ne bajja n'okujja ne bookebwa mu mwaka nga mulambo oguyise. Ekitongole ky'amawanga amagatte nga kimaze okukola okunoonyereza kakati bafulumiza report. Wuliriza joint aerial bombardments by South Sudan and Uganda targeted civilian populated areas predominantly affecting newer communities, opposition affiliated areas, said the report by the UN Commission on Human Rights in South Sudan, referring to South Sudan's second largest ethnic group. Nti eggwanga erya Uganda ne South Sudan ab'ebyokwerinda bwe b'amagye ga Uganda n'aga South Sudan beegatta ne bakola ebikwekweto eby'enjawulo ng'ebikwekweto bino byali bitagetinze bitundu ebirimu abantu ba bulijjo, targeted civilian populated areas. Kyokka ng'ebitundu bino ebigambibwa okuba nti biri mu bisingamu bantu ba bulijjo, abantu ba bulijjo era abasingamu ba tribe emu gye nakugambye be bali abanuwa. General Muhoozi bwe yagambye nti ye yali awulira mukadde ako nti akooye okubatta bamuwente 1,000 alekerawo okubatta. Kakati ripooti eno yafulumye ng'egamba ekitongole ky'amawanga amagatte kyakoze okunoonyeza mu ggwanga eryo ne bakizuula amagye g'eggwanga erya Uganda ge gasinga okuyamba ennyo okukola bino, kyokka ng'ate nsoose kuwa amateeka agaaliwo nga tegakkiriza bino. Ugandan troops are deployed in South Sudan to help the government of President Salva Kiir against forces loyal to opposition figure Riek Machar, who was suspended as vice president in September after he faced criminal charges. Ugandan military authorities say troops are in South Sudan at the invitation of the South Sudan government.
and in accordance with the bilateral security agreement. Abakulu mu byokwerinda mu magye g'eggwanga erya Uganda baavayo ne bategeeza nti ffe amagye gaffe mu ggwanga erya South Sudan twagasindika we batwaga deployinga lw'ensonga gavumenti y'eggwanga erya South Sudan yali etuyise. Ekyokubiri, twali tuli mu kubayambako nga tuyita mu ndagaano gye tuyina emanyiddwa nga bilateral security agreements, endagaano ze tulina ezitukkiriza ffe nga Uganda ne South Sudan okukkiriza buli omu okuyambako munne naddala mu nsonga ezeefaananyiriza bwe ziti. Kati wano bagamba nti ffe twakola ekyo oba twayingira mu ggwanga eryo nga tugenze kukola mulimu gwaffe ogw'okuyambako gavumenti y'eggwanga erya South Sudan. Wabula ekyewuunyisa nti emisango egiboolekedde kubeera nti abantu ba bulijjo be baakubwa, ekyo kimu. Ekyokubiri, abantu ba bulijjo baabookya nga bakozesa ebyokulwanyisa ebirimu chemicals ezitakkirizibwa, ogwo musango gwakubiri. Omusango gw'okusatu, baalinyirira etteeka ly'ekitongole ky'amawanga amagatte UN Security Council amuze embago eryali liteekeddwa ku ggwanga erya South Sudan. Embago eyo etannaba na kukomezebwa nakati. Omusango gwakusatu. Ogwokuna okusindika amagye ku ttaka ly'eggwanga eddala awatali kukkirizibwa oba approval okuva mu kitongole eky'amawanga amagatte. Egimu ku egyo emisango egyogerebwako oba egisuubirwa okuba nga gijja kuddirira. Kati tugende maaso n'ekiwandiiko. While Machar is currently on trial for offences including treason, fighting has intensified in areas seen as his strongholds, where government troops are trying to disperse the rebels. Tukira, Dr. Riek Machar twakugambye nti ali mabega wa mitayimbwa musibe, era n'okubeera nti musibe baamuggulako emisango gya treason ya mu nsi y'erukwe n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Wabula nti newankubadde bino biri bwe bityo, okulwanagana mu bitundu gy'ava bajasibuka bye bitundu biri ebivaamu abantu bali benkugambye abanuwa. Eno Moses Kanogabe yagamba nti batamuwante 1000 agenda kusigala abatta. Kakati Dr. Riek Machar agambye okuba nti wadde akyali mabega wa mitayimbwa, wabula okulwanagana kukyali kw'amaanyi nnyo naddala mu bitundu eyo gyagambye okuba nti gyasibuka. Eyo gye nkutegeezezza. Bwe tugenda mu maaso n'ekiwandiiko kino abagamba nti the attacks cited in the UN report involved the widespread use of improvised incendiary devices. Mu lipooti y'ekitongole ky'amawanga amagatte bagamba nti okulwanagana kuno nga kukyagenda maaso naddala mu bitundu biri mu biseera biri eby'emabega kusinze kubeera mu byakulwanyisa bya bulabe ennyo eri obulamu bw'omuntu, kyokka nga amagye ga Uganda ge gagenda maaso n'okubikola. Wuliriza wano. Ugandan forces entered South Sudan in March 2025 with military hardware including tanks and armored vehicles. That happened shortly after a militia overran a military garrison near the Ethiopian border. Wuliriza. Abagamba nti amagye g'eggwanga erya Uganda gayingira mu ggwanga erya South Sudan nga balina ebyokulwanyisa bye tumanyi obulungi ennyo ebimu ng'ekyamazima bimenya mateeka. Baatwala ennyonyi, baatwala zitanka, baatwala zi armored vehicles, baatwala ebyokulwanyisa byonna ne babitwala mu ggwanga erya South Sudan. Jukira bo bakugambye nti bali mu kuyambako. Weeks later, Riek Machar was placed under house arrest for his alleged role in orchestrating the attack, charges that he denies. Tiwaita akabanga katono nga amagye g'eggwanga erya Uganda gamaze okubanga gagenda mu ggwanga lino erya South Sudan. Akaseera kayitawo katono nnyo Dr. Riek Machar n'akwatibwa nga kano kaalinga akabonero akalaga nti amagye ga South Sudan galabika gaali galemereddwa era nga gamukwata. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda ege yamusindikira galabika nga ge gaakola omulimu ogwo gwago ne gagenda mu maaso kubanga gaasobola okukwata Dr. Riek Machar era nga ne wetwogerera ali mabega wa mitayimbwa bambi ku misango egyo nga bwe nkugambye egyamuteekeddwako. Emisango egyo newankubadde nga ye ng'ayita mu balooya be emisango yagyegaana. Dr. Riek Machar agamba nti ye egyo emisango gye bamuteekako tagizzangako. Baagala kumukkakkanya, baagala kumukwata era bali mu kukkakkanya tribe ye oba mu bitundu gy'ava gyagambibwa okuba nti gy'ayina amaanyi nga bwe nkulaze era nga bw'owulidde. Wuliriza. The government has since relied on aerial attacks to gain the upper hand in widening conflict in Machar's force and other armed groups. The government y'eggwanga erya South Sudan eyambiwako gavumenti y'eggwanga eya Uganda beeyambisa nnyo okulwanira mu bbanga, beeyambisa nnyo air strikes okukola obulumbaganyo bw'omu bbanga oba obw'ennyonyi okusobola okufuna amaanyi ennyo naddala mu bitundu Salva Kiir gye yali ayina amaanyi oba gye yali ayina abalwanyi. Sinakindi n'okukwata abalwanyi be babeere nga babakkakkanya babamalamu amaanyi n'ebigambo ebirala ebigenda mu maaso n'okuba nga bitambula. Njagala okutegeeza eggwanga erya Uganda eriri mu kuyambako bali eryayambako omukulembeze w'eggwanga erya Sudan
South Sudan amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit era nga akola kino kyamaje agatwalibwa oba agasindikibwa gwanga era South Sudan njagala okutegeeza gwampuliriza nti gegagenda maaso n'okuyambako Salva Kiir Mayardit okutuukiriza omulimu guno obulungi ennyo era ne kiyamba amagye ga South Sudan okugenda maaso n'okukwata Salva Kiir Mayardit olyawo n'okulwanyisa abayeekera bano oba abalwanyi bano naye nga byonna bikolebwa wakati mu kumenya amateeka kubanga ekitongole ky'amawanga amagatte kyali kyateekawo dda arms embargo atekkirizibwa. Uganda President General Yoweri Kaguta Museveni sent his army to intervene in South Sudan's 2013-2018 civil war on multiple occasions on behalf of Salva Kiir's forces, helping to turn the tide in his favor. Akulira omukulembeze gw'eggwanga lya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni emirundi mingi nnyo yasindikanga amajege mu ggwanga lya South Sudan mboga yambengako mu lutalo lubaddengawo okuviira ddala mu gwa 2013 paka 2018 nti abaddenga asindika abalwanyi ab'eggwanga lya Uganda bagende mu ggwanga lya South Sudan babeere nga bayambako Salva Kiir okulaba nga yenywereza mu buyinza naddala nga amagye ga UPDF egasinga okumuyambako. During one attack in March 2025 in Wunaliet 15 kilometers or 9 miles from the capital of Juba, homes were engulfed after planes dropped barrels of liquid that ignited. Witnesses told the UN Commission. Survivors said they saw civilians set alight, including a boy burnt beyond recognition. A barracks house housing opposition soldiers was also struck. Nti emirundi mingi nnyo amagye g'eggwanga lya Uganda gye gakoze ebikwekweto bino mu ggwanga lya South Sudan mu nkola ey'okumenya amateeka wabula bo nga bakyagenda mu maaso n'okuba nga babikola era babikoze nga bali mu kumenya amateeka g'ekitongole ky'amawanga amagatte. Nti era olunaku olumu mu mwezi ogwokusatu 2025 mu kitundu ekimanyiddwa nga Unaliet kilometers nga 15 okuva mu kibuga ekikulu ekya Juba oba miles nga 9 awo nno waba kumpi kati bala miles 9 okuva mu kibuga Kampala. Amagye g'eggwanga lya Uganda gayambaka ga South Sudan ne bakola obulumbaganyi bw'ennyonyi ne basuula ebintu ebiringa bomu oba ebintu oba ebipipa ngambe baasuula ebipipa bya chemicals eziringa amafuta ku bantu ba bulijjo era mbu abantu abasinga abaaliwo bategeeza ekitongole ky'amawanga amagatte nti bano baasuula ebipipa nga birimu ebintu ebiringa amafuta ne bituntumuka omuliro ne bookya abantu ba bulijjo nga tulaba. Era waliwo n'omulenzi eyakwata omuliro n'atuntumuka nga tokyasobola n'okumutegeera. Waliwo barakisi eyali eteresa abalwanyi bano abaali balwanagana ne gavumenti ya Salva Kiir yo yayokebwa era yasuulibwako ebintu ng'ebyo biringa ebipipa n'eyokebwa yonna neggwawo n'efuuka muyonga. Bano bantu ba bulijjo be baali baripootinga bategeeza ekitongole ky'amawanga amagatte. A day after the attack, General Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, who serves as the top military commander, posted on X on Uganda bombed the opposition forces. Nti waita akaseera katono General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'abaako bya postinga nga boasting obanga yeewaana. Our air offensive will not stop until the Riek Machar makes peace with my uncle Afande Salva. Wrote, while Salva Kiir is not actually Kainerugaba's uncle, the term shows the closeness of the two governments. Newankubadde Salva Kiir mu butuufu si uncle wa General Muhoozi Kainerugaba wabula ebigambo Muhoozi Kainerugaba yakozesa yagamba bw'ati ebyo nkugambye nga byakabaawo. Muhoozi yagenda n'agamba ku tweet zirize enkula ze kwaliko n'eno nti amagye gaffe ag'omu bbanga ga Uganda tegajja kulekeraawo kwokya Banua paka nga Dr. Riek Machar omukulembeze waabwe alekeddaawo kuleeta obunkenke oba okweraliikiriza anko wange Afande Salva Kiir. Muhoozi Kainerugaba ebigambo bye yawandiika ng'okwokya abantu kuli kwakabaawo nti ye amagye ga UPDF tegagenda kulekeraawo kubookya singa omukulembeze waabwe Riek Machar talekeraawo tawaanya anko we amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit akulembera eggwanga lya South Sudan. This post, which was later deleted, accompanied a video appearing to show fiery explosions captured from an in-light aircraft. Uliriza nti tweet eno yagibwayo tinewankubadde yagibwayo tweet eno yaliko akatambi akaali kalaga engeri abantu bano gye bookeddwamu kyokka nga akatambi ako kaali kakwatiddwa mu bbanga nga kiraga eyakakwata yali mu nnyonyi olowooza yali ani. Kyokka jjukira tukuwadde ebigambo
mu bigambo bya General Moses Kainerugaba bye tusoose okukuwa ayina we yagambira ekyamazima nina obutambi obulaga nga twokya abantu bano wabula obutambi buno buzibu okulaba era ebigambo ebyo tubikuwaddeko nga Muhoozi agamba nti ayina obutambi obulaga nga bookya era obutambi buno buzibu bwakulaba ajja bubalaga kyokka mu bigambo bino batugamba nti tweet yo ne yasiimuulwayo yaliko ka video nti newankubadde yaderetingibwa yaliko ka video akaali kalaga explosions oba ebyali bitulise nga bibaawo nga kitege oba nga kiraga nti yakwata akatambi kano yali mu nnyonyi emu nga bino bibaawo nga bikolebwa kakati we byakolebwa omukulu n'agenda ne maaso n'okwewaana ayita ku mukutu gwe kakati wano nga bakyatugamba a flight tracking data shows that a turboprop plane that circled the area during the bombing had arrived earlier that day from Uganda and was operated by the Ugandan army, the UN report said. Ekitongole ky'amawanga amagatte kyagamba nti ffe tukimanyi bulungi nnyo okunoonyereza kwaffe kwatulaga nti ennyonyi wano kye bayise turboprop yali mu bbanga waggulu era yatuuka nga bino byakabaawo ng'eva mu Uganda era ng'eraga nga ripooti eno eraga bo nti balina intelligence eraga nti bino byakwatibwa era ennyonyi eno okusinziira ku byagirimu n'okunyereza kwabwe kwalaga nti ennyonyi yali evugibwa era abaagirimu baali b'amagye ga UPDF kyokka ng'eri mu ggwanga lya South Sudan eri mu kukwata awakubiddwa ebipipa biri sijja biyita bomu ebipipa biri ebyalimu ebibaluka era ebyalimu okwokya agagambye okuba nti gandi gaali mafuta ebintu ebyalinga amafuta kati nga bagamba ennyonyi eyo yajjanga eraga akatambi ako ennyonyi eyo bagyetegereza yali eri mu magye ga Uganda ena maaso n'okukola bino. The report does not state conclusively how many operations Uganda was involved in or the exact nature of their environment, only that there appeared to be high degrees of planning, operation intention and command level authorization. A report eno teyalaze bikwekoto byali bimeka Uganda bye yeetabamu nga yo yakola ebikwekoto bimeka mu ggwanga lya South Sudan wabula baakoze ekisoboka ne balaga nti ebikwekoto bino engeri gye byapulanningibwangamu engeri enkwe gye zaalukibwangamu engeri ennyonyi gye zaalumbanga bino byonna byali biraga zaali nkwe za Uganda era n'obukugu obwakozesebwa bwali bwa Uganda so si bwa South Sudan. In November, Uganda denied participating in any combat operations in South Sudan. It has also denied using chemical weapons and barrel bombs. Said it does not attack civilians. Ekatambike nkuwadde nga Chris Mageza ayogera nti amagye g'eggwanga lya Uganda beegaana nti bo tebanna participating era tebanneetaba mu operation yonna mu ggwanga lya South Sudan era beegaana ne chemical weapons nti bo tebannakozesa bomu zonna zaabutwa yadde barrel bombs oba bomu eziringa ebinankani by'amafuta bo tebaabikozesa nti era bo tebakuba n'abantu ba bulijjo amagye ga Uganda gaavaayo ne geegaana. Last year Amnesty International said that Uganda had violated the 2018 UN arms embargo that prohibits member states from providing most forms of military assistance to South Sudan, including weapons and personnel. Ekitongole kya Amnesty International omwaka oguwedde kyavaayo ne report ne kikakasa nti kyo kirina obukakafu eggwanga lya Uganda limenya amateeka agaateekebwawo ekitongole ky'amawanga amagatte mu arms embargo eyo UN Security Council gye baateekawo nti nga bayita mu kuwaayo ebyokulwanyisa n'okukola ennumba bo nga bo nga bagenda maaso n'okuyambako gavumenti y'eggwanga erya South Sudan ekulembera omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit. Kaakati bino byonna nga bigenze maaso njagala tugende wano nga mmaliriza bino bwe biba nga ddala bigenze ne bibakka mu vi biki ebisuubirwa ebiyinza okukolebwa eggwanga erya Uganda. UN Security Council has already extended the existing arms embargo on South Sudan until May 31st, 2026. New findings could lead further targeted sanctions. Wano we nabadde njagala owulirize nnyo era gwe amazeeko video bino ogenda kubitegeera nnyo nakugambye envumbo oba sanctions zandibanga zigenda kujja essaawa yonna kyokka tukimanyi bulungi nnyo gwe abadde agoberera nkakasa bino obimanyi the sanctions eziva mu kye tuyita UN Security Council zino ziba strong nnyo era ziba z'amaanyi nnyo ziba tezimanyi na sanctions za EU ziba tezimanyi sanctions za mawanga yakaliba eggwanga lya America. Sanctions eziva mu UN Security Council ziba strong nnyo olyawo zinza n'okuleetera gavumenti kubeera nga ewunzikibwa. Mpuliriza bulungi bakugambye new findings could lead further targeted sanctions. Sanctions ki eziyinza okuddawuliriza
wayinza okubawo kye tuyita travel ban and asset freezes imposed on high-ranking military and political leaders. Wandibaawo singa bino bibakka mu V. Wandibaawo jukira wali baalese report bano nabo beegaana dda. Wabula wakyagenda maaso n'okubaawo okunoonyereza era UN Security Council bajja kutuula beeko kye bakola oba beeko kye bayisa. Ekyo kye tujja okukugamba kiki ekinaaba kivuddeyo. Kati mu byoba osuubira bye ndi mu kukugamba sigambye nti byankomeredde wabula byoba osuubira. Travel bans and asset freezes imposed on high-ranking military and political leaders. Tuli ku ggwanga era South Sudan na kiki ekiyinza okuba nga kiddirira singa UN report eyafulumye ng'eraga nti eggwanga lya Uganda lyalinyirira amateeka arms embargo eyateekebwawo nga ate eri extended paka 2026 Uganda kaweddemu. Uliriza kati nkuddirayo ko wano nga bagamba ekitongole ky'amawanga amagatte kyafulumiza report mu mwezi ogwokusatu 2026 nga balaga nti eggwanga lya Uganda lyalinyiridde era lyamenya amateeka oba arms embargo eyateekebwa ku ggwanga lya South Sudan okubeera nti eggwanga lyonna eriri wansi w'omukago ogw'amawanga amagatte oba UN nga bayita mu UN Security Council tojja kukkirizibwanga mu arms embargo eyo oba tokkirizibwa kutunda byakulwanyisa mu ggwanga lya South Sudan. Uganda yakikola. Obeera tokkirizibwa arms embargo eyo etegeeza oba yali etegeeza tokkirizibwa gwe wenna eggwanga lyonna eriri wansi w'ekitongole ky'amawanga amagatte tokkirizibwa kuyambako Government ya Salva Kiir Mayardit obawe ebyokulwanyisa. Uganda yakikola. Tokkirizibwa kutwala bikwekweto bya njawulo mu ggwanga lya South Sudan. Uganda yakikola. Era nga tokkirizibwa kudiringa na ggwanga lino oba obaguza oba obayambako oba obaweereza abalwanyi oba okusindikayo ebyokulwanyisa oba okusindikayo sente aziri mu kuyambako kusobola kukakkanya oba kuyambako Government ya Salva Kiir Mayardit okulwanagana n'abayeekera be yali agamba nti baali batigomya government ye. Arms embargo eyo yali etegeeza bino byonna nga biri prohibited. Kakati omwaka gumwe emabega government y'eggwanga lya Uganda endagaano oba etteeka lino yali linnyirira bwe yasindika amagye gaayo n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo ne bigenda maaso mu ggwanga lya South Sudan ne bakola ebikwekweto ebyenjawulo okusinziira ku report. Kakati nkuleetedde biki ebiyinza okuddirira singa okwewozaako kwa Uganda tekuyitamu. Report eno nesigala ng'eri confirmed. Ekitongole ky'amawanga amagatte nga kiyita mu kakiiko ak'ebyokwerinda oba UN Security Council singa batuula ne bakola resolution ebiyinza okuddirira bye bino. Uliriza. Waliwo kye bayita travel bans and asset freezes imposed on high-ranking military and political leaders. Kwandiwulira ku sanctions oba travel bans oba asset freezes eziyinza okuba nga zigenda kuteekebwa kubamu ku b'ebyokwerinda kubamu ku baduumizi abamagye g'eggwanga lya Uganda n'abamu ku bakulembeze abali politiko abagambibwa okuba nti balina akakwate ku bino ebyakolebwa mu ggwanga lya South Sudan. Era ekitongole ky'amawanga amagatte nga kiyita mu Security Council essaawa yonna bandibanga kye bagenda okuzzaako. Expansion of the arms embargo, strengthening restrictions on the supply of military hardware and technical assistance to both involved nations. Uliriza. 2018 mu mwezi gwali gwa kusatu omwaka 2018 ekitongole ky'amawanga amagatte nga kiyita mu UN Security Council balangirira arms embargo nga bwenzi kugambye biki ebyali tebikkirizibwa Uganda bye yamenya. Kakati report eyafulumye singa egenda mu maaso UN Security Council neddamu neetuula ne bagamba oba ne bayisa resolution by'oyinza okusuubira okulaba kwe kuli sanctions eziyinza okukubwa abamu ku baduumizi ab'oku ntikko mu magye g'eggwanga lya Uganda nga bwe walabye ku ggwanga erya Rwanda. Kyokka ng'ekyo kitadde ebbali twandiraba ku arms embargo endala ng'eteekeddwa ku ggwanga erya Uganda. Kubanga jjukira Uganda yafulumidde mu ripooti eno eri mu kuyambako eggwanga lya South Sudan. Kakati wano batugamba twampuliza kye njagala owulire. Batugamba nti eggwanga lya Uganda singa bino bibakka mu V nabo bandibanga bagenda kuteekebwako arms embargo nga gye baateeka ku South Sudan. N'awulira singa UN Security Council etuula mu byoba osuubira basobola okuteeka arms embargo Uganda nga tokkirizibwa kugiguza byakulwanyisa oba ng'oli memba w'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UN. Kyokka basapulaayo baabaguza Uganda ebyokulwanyisa ennamba esinga bonna bammemba ba UN. Kiba kitegeeza Uganda bagitadde mu kattu tekya receivinga byakulwanyisa byonna, tekyasobola ku receivinga buyambi bwa ssente nga bonna bwekuusa ku nsonga za byakwerinda
nga bw'olaba ekiri ku ggwanga erya South Sudan, Uganda bandibanga essaawa yonna bagenda kugiteekako ekyo singa bino binaaba bibasse mu vvi ng'obuzibu buva ku Arms Embargo gye baalinyirira oba amateeka ago ag'ekitongole ky'amawanga amagatte ge baalinyirira agaateekebwa mu mwaka gwa 2018. Kakati Uganda yandibanga nayo ke kaseera keeyolekedde. Wuliriza. International Criminal Court ICC investigations. Activists and human rights groups are calling for the ICC office of the prosecutor to initiate a preliminary investigations into the Uganda People's Defense Forces conduct. Potential charges include, uliriza, waliwo abalwanirizi b'eddembe abamu n'abamu kuba ba activists babayita bata sibe balwanirizi b'eddembe, waliwo abamu ku balwanirizi b'eddembe okwetolola ensi yonna bali mu kupushinga okulaba nga singa report yene yafulumye bino ebyafulumiddemu bikka Uganda mu vvi. Bagamba nti mukadde kano tuli mu kusaba kooti y'ensi yonna eya ICC International Criminal Court bateekewo investigations eziri independent ate eziri international. Uganda enoonyerezebweko. Onaawulira Office of the Prosecutor mu kitongole ky'amawanga amagatte bagisabye eteekewo okunoonyereza okw'ekikugu ate okuli international. Bagende maaso n'okukola okunoonyeza ku Uganda naddala ku nsonga z'ebyokwerinda n'abamu ku bakulu mu magye ag'eggwanga lya Uganda UPDF, Uganda People's Defense Forces, babanoonyerezeeko era babateekeko egimu ku misango gye njagala owulirize wano. Essaawa yonna wandiwula kye bayita war crimes. Kooti y'ensi yonna bagisabye ekole okunoonyereza oluvannyuma bateeke emisango gino wammanga. War crimes and crimes against humanity. Wuliriza. War crimes nga bagamba specifically for the targeting of civilians, the use of improvised incendiary devices or barrel bombs. Ziri bomu z'enkugambye ezigambibwa okuba nti zeeyambisibwa mu ggwanga lya South Sudan mu mambuka ng'amagye ga South Sudan galwanyisa obubinja buli obugambibwa okuba nti bwali bulwanirira Dr. Riek Machar. General Muhoozi Kainerugaba bwe yavaayo ne yeewaana ku Twitter n'ategeeza nti nja kubatta paka ng'omukulembeze wammwe amanyiddwa nga Dr. Riek Machar avuddeyo n'afukamira mu maaso ga President Salva Kiir, ffe gwe tuli mu kuyambako. Tweets ezo wadde zaadiriitingibwa zikyaliyo mu archives era tukyasobola okubeera nga tuzifuna. Kakati ebigambo ebyo kigambibwa nti kooti y'ensi yonna bagisabye erangirire war crimes ku bakulu mu magye g'eggwanga erya Uganda olw'ensonga nti baakola oba baamenya amateeka nga bakola ebikwekweta ebyenjawulo ebitagitinga ba civilians, bitagitinga abantu ba bulijjo. Era omusango guno gusobola obbakwata olw'ensonga nti mu ripooti tulabye nti baakozesa ebyokulwanyisa ebitakkirizibwa improvised incendiary devices oba barrel bombs ezaakozesebwa mu kwokya. Jukira mu bujulizi bwe tukuwadde omuntu wa bulijjo omwe yayokebwa noba nga tusobola na kumutegeera omuvubuka naye bumu ku buyumba obwali bukwekeddwamu obwali buterese abalwanyi bano abaali bagambibwa okuba nti balwanagana ne gavumenti ya Salva Kiir baayokebwa. Kyokka nga ebyokulwanyisa ebyakozesebwa chemical weapons ezo tezikkirizibwa mu mateeka. Kyokka nga ate obujulizi obulaga okusinza ku ripooti eno bagamba nti abaakola ekyo ennyonyi eyo yanoonyerezebwako nga yali eoperatingibwa ab'amagye g'eggwanga erya Uganda aga Uganda People's Defense Forces, n'ebyokulwanyisa ebirala ebyali bitwaliddwayo byali bimenya amateeka byali bikozesebwa magye g'eggwanga erya Uganda. Kakati ripooti yafulumye ekitongole ky'amawanga amagatte nga kigifulumizza. ICC bali mu kugisaba. Uliriza, babagambye nti bwe mumala okukola okunoonyereza nga mukoze kye bayita preliminary investigations into the Uganda People's Defense Forces, twagala mubateekeko omusango omulala nga muvudde ku war crimes kubanga gino emisango gya njawulo, war crimes ne crimes against humanity. Twagala mubateekeko omusango omulala crimes against humanity. If the attacks are proven to be part of a widespread or systematic campaign, nti singa emisango gino ebikwekweto bino ebyakolebwa bikakasibwa nga ripooti bwegambye ekitongole ky'amawanga amagatte. Jjukira ripooti eno yafulumye nga ya UN Security Council. Kano ke kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda okwetolola ensi yonna ddala mu mawanga nga ga memba mu kitongole kino eky'amawanga amagatte. Jjukira baalonda by show of hands okuyisa resolution eri ya 2018. Kati wano bagamba ripooti eyo nga bwe yafulumye tuteekewo preliminary investigations. Singa investigations ezo ziggwa nga zikakasa nti Uganda ng'eyita mu magye gaaya ga UPDF baakola ebikwekweto bino, twagala wabeewo crimes against humanity, emisango egyo egyakolebwa gibeere nga giteekebwa ku bakulu mu magye g'eggwanga erya Uganda. Singa bino biba bizuuliddwa obulumbaganyi buno bwakolebwa. State responsibility and reparations under international humanitarian law IHL. A state responsible for violations must make a full reparation for the loss or injury caused. Uliriza.
mu bye basaba ekitongole ky'amawanga amagatte ne bye basaba ICC nakugambye essaawa yonna gwe Munnayuganda ayagala okuwulira ku sanctions kugoberera nnyo sitoole eno tujja gikuwa. Abamu ku balwanyizi b'eddembe okwetola ensi yonna mu bimu ku bye basaba kkooti y'ensi yonna ya ICC bw'emala okunoonyereza bwe bakizuula nga bino biri bwe bityo bateeke akazito ku ggwanga erya Uganda kubanga mu mateeka g'ensi yonna international laws agamu gagamba nti omuntu yonoba eggwanga lyonna erina balivunaanyizibwa ku kwonoona okusaanyaawo n'okutta abantu n'ebintu ebirala ebifaananyi bwe bitunga tubikugambye. Eggwanga lino lijja kuba livunaanibwa okuzzaawo okutereeza ebinaaba byononeddwa byonna mu ggwanga lya South Sudan. Tegeeza eggwanga lya Uganda bagenda kubasaba bino wammanga olwo kye bayita financial compensation. Uganda basobola okugisaba okuliyirira eggwanga lya South Sudan naddala abantu abaakosebwa. Diplomatic censure formal condemnation from the UN and regional bodies like the African Union. Basaba ekitongole kkooti y'ensi yonna eya ICC eteekewo kye bayita diplomatic censure oba okusaba amawanga ag'amaanyi ekitongole kino kyennyini ekya UN ne regional bodies nga African Union bavumirire era beesamba eggwanga erya Uganda ku bikolobero bye baakola bino. Era basabye wabeewo kye bayita financial compensation eggwanga erya Uganda baliwalirize okubeera nga liriwa, basasulire obulamu bw'abantu obwayononebwa, bajjanjabe n'okusasulira n'okuliyirira abantu abo baalemala oba abaayononebwa obulamu oba abaafuna damages ez'enjawulo n'okuzzaawo properties z'abantu ezaayononebwa mu bikwekweto ebyakolebwa mu ggwanga erya South Sudan naddala nga amagye ga UPDF gali mu kuyambako eggwanga erya South Sudan ogenda mu maaso n'okukola bino. Wuliriza. Breach of end-use agreements. The report suggests that Uganda may have transferred military aircraft to South Sudan without the knowledge of original supplier countries such as the US, Australia, potentially breaching non-transfer commitments made during the purchase of such hardware. This could result in atiwulira wano njagala tugende mpola. Bagamba nti mu lipooti y'ekitongole ky'amawanga amagatte yafulumye ku ggwanga erya Uganda nti lyamenya amateeka naddala agaateekebwawo ekitongole kino mu mwaka gwa 2018. Lipooti eno egamba era esaba Uganda bagiteekeko envumbo balekerawo babakendeeze ku byokulwanyisa bye bagiguza oba bye bagiwa. Agamu ku mawanga agagambibwa okuba nti gaawa Uganda ebyokulwanyisa ebimu ku byo nga birabika byakozesebwa mu lutalo olwo mu ggwanga erya South Sudan kuliko eggwanga lya United States of America n'eggwanga erya Australia nti ebyokulwanyisa ebyakozesebwa ebimu byava mu USA ne mu Australia. Kati baagala ekitongole ky'amawanga amagatte UN Security Council bateeke akazito ku ggwanga erya Uganda. Gano amawanga agaabawa ebyokulwanyisa jjukira wano wabaawo endagaano wuliriza nno ebyokulwanyisa bino biba binaakozesebwa tugeze Uganda yajja ebyokulwanyisa mu USA ne mu ggwanga lya Australia bwe biba byakukozesebwa mu ggwanga erya South Sudan bano abaamu ebyokulwanyisa bino baali balina okubanga bakimanyiiko sinakindi baali balina okubanga bamukkiriza genda maaso n'okubanga abikozesa. Kaakati wano bagamba mu lipooti eno nti bino birabika tebyaliko approval ey'amawanga gano agaamu ebyokulwanyisa bino. Kaakati bagamba bali mu kusaba ekitongole ky'amawanga amagatte ne kkooti y'ensi yonna ya ICC bateeke akazito ku ggwanga erya Uganda. Gano amawanga either balekeraawo okumusupplyinga ebyokulwanyisa okumuguza oba okumuwa. Jukira amawanga gano agasinga agamu ga memba agamu si ga memba ag'ekitongole ky'amawanga amagatte. Kati bagamba akazito kanditeekebwawo Uganda ebeere nga tekyafuna byakulwanyisa kuva mu mawanga agamu oba nga babaguza oba nga babawa. Era mu biyinza okuddirira bye bino: suspension of future arms sales. Media nations may hold future military exports to Uganda. Essaawa yonna amawanga gabadde gaguza Uganda ebyokulwanyisa oba okugiwa obuwi gandiwalirizibwa okulekeraawo. Geze USA, ggwanga lya America, ggwanga lya Russia n'amawanga amalala gonna bayinza okubawaliriza tebaddamu okuguza Uganda ebyokulwanyisa oba okubawa. Ekyokubiri, military aid reductions, cutting of defense cooperation programs and funding. Agamu ku mawanga gabadde gayambako Uganda mu nsonga z'ebyokwerinda nga babayambako mu budget, nga babayambako mu kubawa obuyambi obuli militarire buyinza okuba nga nabo bulekeraawo. Programs ez'enjawulo omuli okufundinga, omuli okujja okukola okutendekebwa oba okwegezaamu n'amawanga agamu byonna
bye tubadde nga tulaba ebbanga lyonna byandibanga keekadde biyinza okuba nga bigenda kulekeraawo oluvannyuma lw'olutalo olwagenda maaso mu ggwanga erya South Sudan, oluvannyuma lw'ebigambo ebya General Muhoozi Kainerugaba bye yayogera newankubadde yabisangulayo wenjogerera birabika nga bireese obuzibu era ng'obuzibu obwo bwandibanga bugenda kwokya bwandibanga bugenda kuteeka akazito gavumenti ya ggwanga erya Uganda naddala mu kibinja kino bamu mujje ery'eggwanga era n'abaduumizi ab'oku ntikko essaawa yonna wandiwulira nga bagenda kuteekebwako as sanctions ez'okumukumu report ekitongole ky'amawanga amagatte ku nsonga y'eggwanga erya South Sudan eri mu kuluma eggwanga erya Uganda era essaawa yonna ebinaavaayo gwe birindirire ku mukutu gwa Red Zone TV tugenda kubeera nga tubikutuusaako Sebambulire Patrick mbeerangawo nga bulijjo okubeera nga bino n'ebirala mbikuwa mu bulambalamba nga bwe biba bizze kakati njagala kuba nga mpitaayitako mu bubaka bwammwe nga sinnaba kuba nga nva wano then oluvannyuma tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates eziyinza okuba nga ze zijja okuddako singa onaaba otambudde naffe mu ngeri emu oba endala. Wuliriza bulungi nnyo gwe yataddeko obubaka bwo mu comment section naddala nga tukyagenda maaso n'okuba nga tubuyitamu kubanga guno gwo nakugamba twagwewa. Wuliriza Roni webale kubanga kwoli nagamba information is power namazi faith na webale kubanga kwoli nagamba may Lord protect our Ugandans ono nagamba we demand our victory Matoke webale kubanga kwoli Nyanzi Henrico webale kubanga nawe kwoli King Louis my brother King Louis webale kubanga kwoli my brother King Louis yansabye namba yange y'essimu my WhatsApp number 0756 081795 King Louis enamba eyo ojja kugisangako. Catherine B webale kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo ate ku mukutu gwa Red Zone TV. Arajabu Lutaya webale kubanga kwoli message yatuuse. Sewa Peter message kweri. Hamisi Nsamba message yatuuse. No bamwise Sara Nakaboga message yatuuse. Madina message yatuuse. Kabasinguzi Lydia message yatuuse bulungi nnyo ku mukutu. Ono bamwise Tina Olowo Augustine message yatuuse. Nantebe message yatuuse. Muso Sisula message yatuuse. Kamiza Nicholas webale kubanga kwoli message yatuuse. Zaina message yatuuse. Manal Ahmad message yatuuse. Habat Tobozi message yatuuse. Zuena Daniela message yatuuse. Juma Alex message yatuuse. Bamuse Kiza Beni ne Asiati Nachidde Samali Wampamba nawe kwoli message yatuuse agabe bali tuweereza munange bali kubanga nawe osiima. Kato Mark message yatuuse. Sylvia message yatuuse. Mwesigo mu Rebecca message yatuuse. Francis Babirye Mary message yatuuse. Sam Mabira message yatuuse bulungi nnyo n'abalala mwenna. Mami wange Mama Kevin okuva Switzerland bali kubanga ogobereranga n'okuteekangako obubaka munnange kyokola kya mutawaana nnyo kubanga otambula naffe ate n'okuyimirira naffe mu ngeri emu oba endala mbeebaza nnyo mwenna katuwuliziganye mu updates eziddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp